Okay, basebo ne banyabo, happy new year. Mugamba mutya balungi. Muje baleko emirimu ati amanya akose chi president e Masaka City. Tubade tuulanganye 2026. Lero bebana bakulu bensoose okukolako ba comedian. Nchiwamu bamanyi beita bana ba boda. Mwena chiwamu batege. Bebana ba boda. Tuli. Abana ba boda tuyita bwezi Tereza mwa olabika oluganda lw'egundi lwewa mu Lukola ate tuliwe siriwe mu Lukola ndiwe Masaka ali president Museveni agamba oluganda lwa mu Lukola nawe muyaye natunyuiza bonali nga tuli mu nsiko eyo kakati nogamba therefore mwana omusajja oyo naye wakawanyi so baso ne banyawe bagenyi benyino olunaku olwaleero ngenda kusaba basooke bababuuzeeko abakulu mugamba mutya nno tuli bulungi obulamu si bubi musiibye mutya bannange abatulaba obulamu si bubi ate si bulungi si bulungi buli bwe buti bulinga kitengejja ku mazzi anti bwa January ate bwa kalulu bulimu akasana kangi omuliro mungi ate n'empewo nnyingi edda batugamba nga January manya akalulu kabaamu ssente naye maama kamera sente zaaganye akalu ka leero bantu ba wansi tebakafunyemu bena tebakafunyemu oba lwaki kati so obadde okyagamba akalulu n'akalulu k'ennaku zino nno kaabwavu okimanyi edda mwabeerangawo ne bagabangayo olukumi ne kati nekyali nabeeranga mu kyalo nga bagamba akalulu ke katuuse taata nga Yesu ando tuleetera ku nnyama kakati nze nagenza okukola research nga akalulu ate abeesimbyewo ssente bazeegabidde ekiri ate be baziridde abalonzi tebabadde n'ekikumi babafumbidde emmere sente zeetoololedde wali naye naffe tubalinze nga 15 n'ennaku eziddako ez'okulonda tubalindidde mu box kyokka ate bwe banaamala bagenda kukubafa emisolo nga tebaagala okuzza sente ze baspendinga mu kalulu naye nga beerabidde nti nno sente zo singa baazituwa nga bwe babadde batera okukikola busimanya bagula akalulu kitegeera awo n'ozisasula ng'omanyi nti nno naziryako naffe ne tukola naye baziwadde abantu abanene bayimbi baani agenda zikwata agenda agula ebbotoka gwazigulako naye mugagga aziza mu bbanka era nyini baga musooke mu njo kyo nti comedian babawadde ssente ate twazirabyeko ssente tebannatuwadde n'ekikumi era tuli banyiivu ffe boolaba obusungu bula tuyita mu mutwe olabye obusungu obuyita mu mutwe simulabangako bwe butyo era buli wosa comedian yenna munyiivu abayimbi bawadde ssente ate nga ssente za artist zafuluma ezamwe bazibasayinira kyeka bakoze ng'ebya kkooti waliwo abaatuteeza obuliwo kati ffe ne batuweeza obutaliiwo kati muneetugamba ki naye katusuubire tomanya bayinza okwekuba mu mutima masani ne zifuluma ekirungi tulina federation yaffe etwala bagita tuka yaffe y'abakomediani tuka ate pulezidenti wa Alex Mwanje ajja bikwasaganya kubanga musajja oyo mutuufu mwerufu nalabyekoawo ng'azibanja mweru ate mweru okyangu kizibu kusanga muntu mweru omuddugavu ate abeere mwerufu abaddugavu nga tunaabeerufu olwadde muddugavu Alex Mwanje otumwesiga kitegeeza aba mudwangufu nokimanyi essente ezo bazibawadde oba tebaziwadde ssekinnoomu bakola batya baseka maaso Sutton kakati tugenda kuzeewola tuti kati ngaffe ababoda kati omanye no Uganda obeera olina okubaako n'obulimu obutono bw'okwasaganya kati ngaffe ababoda tuvuga boda ate obimanyi piki lwakuba munaye gavumenti eno yandikyusizza mu kigambo kya boda tosobola kuddira piki ya bukadde 4 n'ogituvugisa looni obukadde 9 oba obukadde 6 kiba kirabika bubi bagenda kizuula engeri omwana gy'aba tategeera nti ate tweyita baana kati balowooza ddala tetutegeera tuba tubitegeera oba bakizuula nga temumanyi kubala kati gavumenti kyembadde ngisaba era eno gye tugenda 2026 bana ebintu ebisinga babikyuseemu kati kirungi agenda kuba gavumenti nange malenjala okubuza ebyo bigamba gavumenti mpya obanga yonna enaabezze ffe nga ababoda kuba tugera se atukolera ku lufe kuba tuli bannayuganda naye nze kyembadde nsaba kati ebintu ebimu ebinyigiriza bannayuganda bodaboda eyo afazaali munnayuganda agivugire ku miliyoni nga 5.5 oba 6 ate n'empya bangambye eri ku 6 bokisa
yayingidde omukaaga nengezo lwaki piki bagiseera bwe batyo ate zeno nina kinewuunyiza bw'okimanyi piki ezo bagikolera Indians natidde mbusebe empya ya $7,000 si biboozi bya booda kakati nadda kati nze nakwanya omukazi omuyingo kyokola abadde njigalo olaba oluzungu lukalu kati tukola sayini ababoda tulina obukodyo bungi era ogenda oti y'omukazi y'owaboda kasaba nga kikwata kukwana mukazi awayiya ate tenkanya era olagawo akabonero kati ate muna abantu abasinga balina ebintu bye batuyombesa ife ababoda tukolerera ebintu ebi tukolerera abakazi kunywa nakolaki nakwebaka ate nga tusula ku stage nakulya omugamba Mbulandi Road akubanya emyezi 3 agenda kwata ebintu nedda sewo kakati sobola okwebaka ku piki ebintu ebitulyakwata piki awabakutte kyobola watufafagana aba traffic n'omulengera n'ogikuba enkyungo naye Land Road atolinawo omukubira n'omutwala nako kati ate nonze Land Road era byebiri bye nali nkugamba sebo Land Road yampita nali mu station awo nangamba gwini ngenda okukola eddoboozi linga lyemmanyi ngenda okukyukayo nangamba toddayo nsibyewo ne mugamba oli musiru eno mukuba olabye nina ennyumba zo naziri seeri nze ntambula byange kibanga ne Land Road era okubeera nga okola kiro okitegeera n'akutwala ewa chairman n'akuwawaabira bwenjuyo ogisuluddemu emyezi 3 oba 4 bali ku ssente zaffe z'omusolo bazimazeewo naye kakati ngenda batwala mu kooti okulonda kakuleeta embalirira nawe ogenda kubanga malema biriizi ngenda batwala mu malema biriizi yennyini yeewawaabirako musango ki muyeevunaana okuba waaki yeyeebaka omusajja oyo si mwangu naye ng'olaba omanyi lwaki ngenda kubawaabira buli muntu eyeesimbawo kalukano nga yasasanya ssente ennyingi ngenda babuuza baazijjawa kati ngenda kusookera ddala ku pulezidenti w'eggwanga kuba yaŋŋamba afuna obukadde 5 busatu yakamba bamwongeza 2 buli busatu tebanamwongeza luli bwali 2.8 zonna ssente zayononedde mu President Museveni wembala mu musingo funa ssente kongo nako osobola okukola yekumi neza mbulira akaunti namba wembala giri byenjo eki osobola ofuna ssente oba onyakudde busawo ababode kino nyo tukola emitwalo ebiri no balance koze obuze no balance kakati President Museveni mukwata ne muteeka mu kooti oyo agenda kunyinyonnyola ssente asasanyiza nyingi azijjawo kuba yafuna miliyoni ezi kakati omulala ate ng'obeera n'agamba egindi yawonye yagabye 1.5 kati omulala ngenda kwata mugaati gwa bata naye owalusani ankopirawo mukwate takubye kampeni kati kankubulya ekintu kimu nze nange kampeni za Munyagwa nsobola ozikuba kati wa wateereddemu ssente kati Munyagwa ensonga kye mukubisa kampeni waliwo tasimanya buliira nakyo namwagaddeko kale yaleese olusaniya omanya mugenda kulya mwena ate munaalya lukalo otaliko byakulya ajayi ate wafuka president yavadda mu parliament tayina ssente wama olusaniya mutuulako bayitirivu waliwo ali osobola kulya ku lusaniya ne mukkuta nze nomusiraamu ati wuliriza woba onaalira ku lusaniya emmere tolina kumanya eyokya olina kubayo bukubi kunyigawo okubayo Munyagwa olusaniya atuleke omwaka ekisanja ekijjajja nampu ate Robert Kasiba nti bambi omusajja ono namusimiiko ekintu kimu musajja mujagujagu ate ekintu kyakola kirungi kubanga Kasiba yabadde ayagala kulanga bizinesi ze kati twamutegedde atunda ki awaayi na bizinesi zakola awe nateete nyingi era asomeseza ku baana tabadde mubi era Kasiba nti namusiimye musajja mujagujagu we yatugambye ye olumuwa obuyinza buli muntu agenda muwe emitwalo 2 gatukolere ki yatuddizayo tuli mu kuyomba PDM yakakadde terina makulu kati ate Kasiba nti naye asaba ate ekibi kya PDM omanye ekibi kya PDM wammawo kyava omuntu ajja kugamba ogenda funa kakadde naye nga agenda kuwa $10,000
bwe buzibu okobwa PDM nga gwosayininga kakadde PDM no gwosayininga kakadde PDM sente kaba kakadde kozigamba basobola okugamba nti okuyisaawo soko otwokyeye n'obookyayo 2 n'obookyayo 10 bwe buzibu ate kati PDM ekirala ku bakazi kyasusse bw'okimanyi